Abatwala abalungi mwenna abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Bambi likinga, okomentinge, osubscribinge gwe mupya kwona ku kade obeere ng'ovuna obubaka bwe tubatwadde wano ku The Mix Media. Ntumirako abantu abali e Dubai, Saudi Arabia, Arab Emirates, Qatar, Toronto, France, Germany. Mbagala nnyo era mbatumira nnyo. Njagala ntuuse programu y'olwaleero nebaza emikwano gyange, abalabi bange abalungi. Tuli aheebwa Angela, Zalwango, Edith, Kyomuhangi Angela, Ninsima Grace. Bannange mbagala nnyo, mwebale kulaba, mwebale kulikinga, mwebale na commentinga, mwebale na kusubscribinga. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Olunaku lwaleero kasho kano nkabaweereza. Mutulabye nnyo bannange, mwebale nnyo, tubaagala nnyo, mwebale byonna byonna bye mukwasaganya ewammwe, mwebale byonna bye mutuusaako engalo. Katubasabire ebirungi byereere, tubasabire kasima keereere. Mukama ayongere obbatukuumira era batuwangaalize. Olunaku nno olwaleero munnange nkozeemu leero, nkoze nzekka. Munnange Biba afunyefunyemu ku buzibuzi bwawo, tasobodde kubeera wano olunaku olwaleero munnange. Mulwadde katusabe agenda terera, Mukama agenda musobozesa, musuuse obulwadde obumuluma. Show ya leero ngenda givuga nzekka, naye nga mbajjukiza gyali ya undergarments nga alina ekikumba kyonna, alina zinnika, zibikini, alina bulegingi, alina zigata mu abakyala abazaalako. Asangibwa awo ku HG 42 Kikuubo Lane. Ng'ennamba ye y'essimu 07 04 16 16 32 ne LK Shoots Media ng'alina abali abagala obbakwatira vidiyo abikolanga. Tuzze ne programu yaffe ebibeerawo mu wiiki. Leero mbagambye nkozeemu nzekka, naye tugenda kikwasaganya mpola mpola. Munnaye gwe ntera okukola naye mulwadde naye nga teweerabira tuli ku The Next Bar and Lodge wano Lungujja. Balinako amasaagi, balinako agadiniza akalungi, ebyokunywa weebiri, n'emmere weeri, oluwombo weeruli abalwagala, abagala lwa nkoko, lwa kamyu, oyagala lwaki, bonna baluyina. Balina kiraabu eyo waggulu, oba banywamu kashisha, babikwasaganya. Olunaku olwaleero tuzze n'ebisinza okukola amawulire weekend eno. Twalabyeko munnaffe Ssaabakunzi, omukulu Chairman Nyanzi yavuddeyo n'akola embaga. Embaga tekwabaddeko anemuuni, teyabaddeko olw'ensonga tuli mu struggle, teyasobodde kukola leero anemuuni, naye nga yakwasaganyizza embaga. Kino kyabadde massive, basimbudde kuva waka ne bagenda awo e Lubaga ne basobola okubagatta, ng'omuntu eyabagasse yabadde Ssaabasumba. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala ye yabagasse. Ekintu nno ky'amaanyi, si buli omuntu akugatta. Twalabako ne Bobi Wine nga bamugatta ne Babi Sepiriano Kizito Lwanga ye yamugatta. Ssaabasumba w'essaza eddamba eyamugatta, oba muyite Bishop. Nono kyabadde embaga yabadde olunaku lwabadde Lwakutaano ng'abayasembeza abagole baabwe eri ku Freedom City. Gye yasembereza abagenyi be. Ekintu ne kitambula massive, ng'ekino era kyabadde mawulana nnyo, kyabadde kaali nnyo. Omwami Chairman Nyanzi tukuyozaayoza ne maama. Mwebale kutuuka ku bufumbo obutukuvu, tubeebaze ekkule mwakoze. Era mwatuwadde ekifaananyi kinene nnyo nti omuvubuka wo okula olina okusajja kula n'owasa munno, baana we muwala ali eyo n'ofumbirwa munno. Tubeeyanza nnyo, tubeeyandiza ddala ekintu kye mwakoze. Katubaagalize ebirungi byereere, katubaagalize obufumbo obulungi, katubaagalizeyo n'abalongo. Omukulu Chairman Nyanzi, mukulu wa Principal His Excellency Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ka speech akabadde akalungi mu chaachi. Babanjomaani babaddewo, ba Mickey Wine, ba Pastor, ba Irene Namutebi, ba Irene Kayemba, bonna babaddewo. N'abagenyi ababaddeyo abakulu abayite bazonto, baani, ba Raini. Tubaagala nnyo ne nga bannange, tubaagaliza birungi byereere. Kyenaagadde ku mbaga eyo yayisa abantu basaamusaamu, naye ekintu kyabadde organized bulungi.
omukolo gwa mukulu Chairman Nyanzi nze nalabye ebintu ebipya bye mbadde sitalabangako. Bannaye kadiko kabadde massive nnyo obwambalo bwokka ajajajajaja obwambalo bannanga abaani abo batukumbidde obukumba yagezezzaako okuppa akasuuti Bobby ke yayambala ng'agenda okwewandiisa mu kulonda okuwedde nalabye akantu ako yakaggyeko bannanga omuntu atunga akantu ako nange President w'e Masaka mujje mumpeeyo banne akasuuti kabadde maanyi ne ya designinze omugole omukazi ekintu kyabadde maanyi nnyo ndowooza kyatulaze nti ffenna omuntu kirungi n'okola embaga nga weeseetinze. Chairman Nyanzi alina ekintu kyatuwadde ekintu ekyokuyiga kyennatunulidde era kyennayizeemu nti ebintu bino eby'omukolo tobipakukira awo obipakukira okola fa naye weewa obudde ne weeseetinga okola ekintu ekirungi era bannaye ffe abatannabako kutuuka ku eryo kkula ndowooza naye tulina okweseetinga ate bannaye n'abakyala temutukaka nnyo kuba mukyala Chairman Nyanzi yaweera ddala bbaawo obudde ne beeseetinga nasooka ne bamaliriza ennyumba then ne bamaliriza emisomo embaga n'eryoka ejja oluvannyuma naye nga bannaye tubayozaayoza musajja akoze embaga yabadde nnungi tewali ate simanya anemooni simanya ate biki osobola okukola ekintu ekiri simple nnyo ate nekinyuma embaga yabaddeko abantu abagenyi abayita abakulu nno ddala nno ababaddewo ababugiriza omwami Chairman Nyanzi Ssaabakunzi abaana ba Nuupu bonna babaddewo team foot soldier we love you naye nga bambi tuwerabira ku likinga na commentinga na ku subscribinga ebyakabi tubirina bannange mubeereeko temuviirako ddala buli kimu twewaayo okubaweereza era ku mbaga eyo yeemu oluseregende lw'emmotoka lwabadde papamaanyi ate emmotoka ziri ezaalagibwa Benz ziri ez'ettabu zizi cross country omukulu Chairman Nyanzi awerekeddwako patrol za poliisi n'abana foot soldiers nga bebasaggula ekkubo okutuuka yatuukise e Rubaga okumuwerekera okuvaako eri ewuwe gy'asula paka kutuuka waka n'ava ewaka n'ajja Rubaga ku kyaki ne bamugatta bamaze omugatta n'agenda twalabyeko ku Mama Babi naye nga waali nga nekanekanye Mama Babi etukwagala nnyo ntulaba ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebikonge ebikulu ebyenjawulo omwami Jolo Ssennyonyi naye yabaddeyo naye mukyala we buli muntu yasobodde okubayo banneekogga omukolo banne wakoze ekintu kyabadde kya ttendo nnyo naye nga tukwagaliza obufumbo obulungi munnaye ensi gy'ogenzeemu ndala nnyo aye katubasabire muwangaale muzaale ne ku bazzukulu munene ne ku baana n'abaana b'abaana b'abaana ekkula lyerikyo ebisintu ebisinze okubeera ennyo mu wiiki abantu abasinga obungi mwavuddeyo ne mugamba embaga nga tetwagitegeera embaga yali yakyama kuba nze ensonda ez'esika zandaga ku mawulire gano nagafuna lwakutaano nti Chairman Nyanzi agenda kukola embaga naye egenda kubaako y'abantu bamu n'abamu bagenyi bayite bokka neera nange newunyiza okulaba ng'ate we nasomera story eyo we nafunira story ya mawulire ago enkeera ki mbaga era nze nali mmanyi eriyo na wiiki ejjo ba mwezi gujja naye nagenza okulaba ku Lwomukaaga ng'embaga bagikoze temwewuunya nnyo naye nga meeting zaali zituula fe twali twazimanyaako ezimu awo naye meeting zajja zituula nga era abantu basonda ssente naye nga Chairman tukwagala nnyo tukwagalira ddala Mukama akutuwangaalize oyongere okukunga abantu kunga bantu basobole okubeerawo ate n'abatannaba kugira kufumbirwa bannange musambyeko n'abatannaba kuwaza musambyeko bannaye nno sigenda sukkawo wano amannya Nkoseki President w'e Masaka City abafunye ebirungi mbaagala nnyo abasobodde ogendako ku kakyaki mukola kintu kya ttendo nnyo mukola ekintu ky'amaanyi nnyo njogera obajuliza gyali ya undergarments ne Danex Lodge and Bar tubeerawo wano Erungujja tubeerawo nga tubikwasaganya sigenda sukkawo wano Nisima Grace nkutumirako nnyo Zarwango Angela mwenna mbaagala nnyo bannange mwebale kutulaba mwebale kulaba content waffe ne mwerekereza kaddata kammwe ne musalawo mutulabe munaye ffe baani tuli basasula ki bannange sigenda sukkawo wano njagala ntumireko nnyo ne Kasagadde Shira Lucy Rose
mwenna mbaagala nnyo bannaye basobodde kutumira abantu abali e Qatar, Dubai, Arab Emirates, Kenya, Tanzania ne wane waffe e Kampala n'abalabi baffe mwenna abadde Mix Media. Ate weerabira tulina ekipa tugenda obbaleeteranga. Gwoba oli eyo olimamu ekitono oyagalayo ka interview baidde osobola okujja wano n'otwegattako fano tubeera wano ku pano nga tusunsula ebintu nga ebigenda okutambula. Mubeere bulungi, mweraba. Uncle Seeki, President e Masaka City. Bye bye.